osobola okukkiriza okulikodinga ka video ng'oli Kampala nti nze nzikiriza okugenda e Dubai n'eryemu. Bw'otuuka wano n'olaba nga system togitegeera bulungi tuula ne mukamaawo. Mukanye. Namutebi Rebecca nzikiriza okugenda e Dubai kola omulimu gw'okwetonda n'okusasula dola kakaaga ze bantaddemu endalinya eno nyengenda. Nze Namisi Amina newaddeyo okugenda e Dubai okukola omulimu gw'abamalaaya. Nengenda kusasula boosi wange dola kakaaga male nkole ezange nga sikakiddwa. Wekiba kigaanyi n'odduka ku mukamaawo ogenda oyiiya obulamu saagala oyogere bye walabayo kubanga gye mwali ababiri tetwaliyo. Gwani amanyigo. Ate gwe? Muno mazemo bangachi. Yabaleeta nga mugenda kola mulimu ki? Bwe yatuuka ne mwakola ki? Omanyiko boosi oyo amanya oba osobola okumanyako ekifaananyi kye kyonna olikirinako mu simu yo? Mwena passport babagyeko? Buli kimu n'empapula zonna ze twakozesa bazijja. Bannange nsaba mwambeko bano abaana tufune engeri y'amagezi esobola okuyamba baganda baffe banyinaze baffe bano. Bwebanga olina w'osobola okuteekako abantu bano olwaleero basobole okufuna webaaka Sale Solution tubafunira emirimu wali tubalina bibakwatako. Buli kisa alina obuyambi bwonna nsaba tukwasaganye naye wamu. Nyondo Media. Ekizigo ekigoba binnamakula ebizimba byonna ebikuli ku mubiri ng'owulira tobyetaaga kikino Nyondo Glim ekizigo mbagambye ekizigo ekigoba namakula ebiguuna byonna ebizimba ebikuli ku mubiri kikino Nyondo ani atamanyi Nyondo Media Dukira wefunire ekizigo lemuleko okugoba abaami mu mayumba muleko okutugoba bannange nzija okukimira mu omukyala muletera ekizigo ekyange ewa Nyondo Media oba Nyondo contactinga ku namba noti 524 mukaga munana noti 778 eyo enamba gicontacting wefunire ekizigo ekinakunyiriza ekinakumira ku mutindo asigadde tubo Urban Voice DXB tweyanziza nnyo. Gwe Uganda yagala travelinga kuva Uganda paka Dubai aba New World Visa Experts kikyokuddamu kyo bakuleetedde visa ey'omwezi ogumu emyezi ebiri A2A visa change freelancer visa multi entry visa mwana wattu nga bakufunira ne police clearance aba New World Visa Experts bagenda kuyambako okutuwalinga ekibuga Dubai bagenda kuyambako okula hotel booking aba New World Visa Experts bakubire ku namba z'essimu amangaawo ogenda basanga ku Salaudin Metro Station Eki House opposite Asian Hotel aba New World Visa Experts batukireko ku mukutu gwabwe ogwa New World Visa Experts 115@gmail.com. New World Visa Experts bagenda kuddamu mu buli kyobuuza kyoyagala travelinga mu Dubai mwana watubekwa New World Visa Experts travel. Ngamala mu video oshagera mu video we namala okubulaba nze ntula wansi nendaba banange nze eddungu bulaba engeri lyokya oshagera so kati ekintu kyetwagala tutunulire saazo tutunulire party zombi ono ali mama ali babu dola akutte milioni ze mukaga azikutaddemu naye ng'omaze kwerecordinga nowa n'obujulizi obulaga nti nze nzija Dubai kweryamu UAE
UAE. Bannaye tuyina ennaku abazadde, tuyina ennaku. Anawe webala mbazadde, wakazala omwana omunene ati ne webala mbazadde. Sigala siri muzadde. Gamba muzadde tu. Oli muzadde. Abazadde tulabye ennaku. Nokera ku macha, nozaala omwana wo, n'omulabirira empita gy'oyitamu n'olera omwana oyo. Ne ku ssaawa esembayo omwana oyo ne bamukubalira pulaani nga za kugenda eyo mu nsi ey'obugwira okwetunda oba okutambuza ebitundu ebyekyama. Of recent wabaddewo obuvidiyo badde butambula obw'abaana abawala ababiri naye nga bagamba nti babalimbalimba okujja waneeno okukola obwa maidi bakama baaba bateekamu ssente naye mbu batuuka waneeno ne babateeka mu kikolwa ekyobwakyo ekyobwamalaaya. Tuba tuvaawo tuba tukyali awo ng'ate nga n'oyo mukama wabwe naye ate obutambi obulaga nti bano abaana bakkiriza okujja waneeno okukola ki okutambuza ebitundu byabwe byaki nga babifunamu ki ensimbi era abaana abo ne bamala ne bakomawo ne bagamba ti vidiyo ezo tetwazikolera Uganda nga bwe bagamba vidiyo ezo twatuuka waneeno batukaka okuzikola ne batukwata ne batukaa mwogere bwe muti ne bwe muti tuna kyakola twalina kukola ekyo nga maze okutuintroduce ka kitu tugenda okukola ki okukola UG Mike Media oli muzadde si bwe kiri Asia mama Fatia nawe sikubuuza kakati nkyala munnange mpulira wano babayita balubabu abo bayita abaana wano beera nga bakola ki bakola emirimu egyo ekintu ekyo kiraba oti abalubabu omulimu gubakola mulungi oba era n'abaana baneeno bo nga bo oyinza bba wamagezi ki oba oyinza bbogerako ki ensonga eyo buli muntu wateeka sente ze ng'apulaninga kufunamu eba bizinesi kati oli bw'ajja n'akuyingiza mu bizinesi ye n'obayinga idea ebisigadde tuba backup noise nze okusinziira ku butambi buno nga bwe nabulaba kiraga abaana bano bagenda okuva ekyaddondo nga bategedde kye bagenda okukola e Dubai weerabayi nti bayinza okulayira ebirayiro bye bakuba nga beerikodinga nga tebamanyi nti wano we bajja wookya weewati kati njagala tutunuulire both parties tutunuulire ba Alibabu Dola abaleeta bano abaana okubakozesa emirimu egyo tutunuulire n'abaana baba batudde ku ttebo nga yo omwana agamba nze neewaddeyo okugenda e Dubai ntunde ebitundu by'ekyama ntegerekeka Alibabu Dola naye n'akwata akasente ke n'agamba omwana akkiriza agambye nti ayagala kujja akole guno omulimu abaana betwogerako Alibabu Dola yabaleeta yabaleeta ngamba bano badde bakaaba yes wakito bwe kiri eyo system bwetyo bwetambula no bana bali mu kugira abana boogera yabaleeta bebo bennyini ebikosi yabaleeta kibiina kyekimu buli muntu akola mulimu ogwo kitegeera kati we batuula ku mmeeza pate ebbiri ne zoogera ffe gye tutabeera ne batuuka ku nzikiriziganya ono omukyala wa Alibabu Dola agenda kutambula oba azze mu kampani yange atutuukirire agamba nti omanyi kimu aba Alihiba nze mumpe visa nina muwala wange gwendeeta ffe tetumanyi gwakolera visa kati enzikiriziganya ebeera wakati wa Alibabu Dola n'ono gwe baleeta wallahi tetubeerayo kati njagala tujajinge bano abantu nga tutunuulira both sides nkutaddemu sente zange nnyondo okkiriza ogambye omulimu ogenda gukola omusana gw'eddungu ogenda gugumira nkuwadde akasente kange nange nkekunyudde sente zawano muzimanyi engeri gye zitumenyamu tuzikolera mu bbugumu empitirivu katutuddayo naye tukulukuta okitegeera olina yeekunyula miliyoni ze 5 akuleete wano e Dubai nga mu kika kyewammwe teri yali alinnya ku nnyonyi okuva ku bujajjaabwo n'ojja n'otuuka wano bano abaana nze ekintu bayizayo ngenda babuulirira bwe nti bw'obanga wasobola okukkiriza okulikodinga ka vidiyo ng'oli Kampala nti nze nzikiriza okugenda e Dubai n'eryemu bw'otuuka wano n'olaba nga sisitimu togitegeera bulungi tuula ne mukamaawo mukanye omugaye nze twakanya bannayuganda be bagenda okungula naye ndaba ate ndagotaka bapataano ntakako abasudani okitegeera n'ababoggo wekiba kiganye n'odduka ku mukamaawo
ogenda oyiyo obulamu saagala oyogere bye walabayo kubanga gye mwali ababiri tetwaliyo oba ntegeerekeka nnyo Asiya kyayogera kituufu yes so kino ekintu tuyinza nalaba bu video okitegeera mu video we namala okubulaba nze ntuula wansi nendaba banange nze eddungu mulabe ng'ejja lyokya okitegeera so kati ekintu kyetwagala tutunuulire essaawa zino tutunuulire pati zombi ono ali maama ali babudola akutte miliyoni ze 6 azikutaddemu naye ng'omaze kwerikodinga n'owa n'obujulizi obulaga nti nze nzija Dubai kweryamu ate bano abaana waliwo bagambidde nti bo batuuka wano eno ne balyoka bafosinga okukola vidiyo ezo balimba teri muntu asobola akuteekamo sente z'okukuleeta wano nga tomaze nawulirako n'olugambo nti bano alibabudola ekintu bakyongeramu n'ebisoko kati basi bakusitula ne bakutwala ew'omusamize n'asooka akutiisatiisa nti nno bw'onaagaana okusasula sente zange $6 oba omutwalo gwa $1 ngenda kuloga ekinannaasi okulukuta okitegeera ezo zonna ebyo byonna bibeera bisoko mu bizinesi wagikolako yagitegeera waliwo abagambye waliwo gye nafunye nti Asiya akinamu omukono okuleeta abaana abo nti yabaleeta nze neyongera okutegeeza ebigambo bino wammanga abamu ku bantu abannemesa Saudi Arabia baali abaana abakola omulimu gwe bayita ogwakaswabule yatya be bantu abeeryamu omwana okitegeera so abantu abo omanyi lwaki bankuba nnyo ne bafuba nti nvudde mu Saudi Arabia baali bamanyi wenna avaawo nga sisitimu etereera naye kati ayonooneka bonoonyesi kikyengezaako okulaga nti nze nzize nga ndwanyisa omulimu ogwo nzize ngulwanyisa okuva 2020 ogw'okwetunda era nze siwagira baana kwetaba mu bikolwa by'okwetunda naye ate njagala tutunuulira abateekamu akasente kaabwe kubanga batuuka kunzikiriziganya kati ate saagala tunenye bano ba alibabudola abaana bano eno olowooza bali mu myaka ngembe obalabye baweza emyaka 18 kati gwe palitoyitayitako emisana abaana osanga new'emyaka 18 ng'ali awo ku gundi ali awo ku kkubo okitegeera nga kato kazibu kalina obubeere buno okufumita waliwo asobola okujja wano okwetunda nga Uganda ate teyeetunda najjanga wano nga experience yeesooka olaba embeera ye Uganda okwetunda nabo bajja ne CV bakola CV nedda naga kati nze netundako egindi era nebakako n'abasajja 7 experience yange y'amaanyi naye era nze ŋŋamba abantu abasinga okujjamu eno sisitimu abasinga obungi basookera wali ekabalagala ku divorce bagita divorce yebbaala bagiyitaani nga bebetundira ekitegeeza teri ajja wano ng'akyalina embuzi ye kubanga ku musana gwa wano abaana gye bajja buvumu olobona nga butonyo anyway nakafuna sigera kulenga voice notes ezo naye waliwo gundi yaŋŋambye wallahi yamugulu akwati rede gundi zokusunedde zijjako naye nga waliwo omukyala yampeereza message n'agamba nti oyo omuwala yani kaziza oyoyoyoyoyo n'agamba nti abaana bano ng'obamanyi nnyo ebibakwatako gwalina voice note gwamanya amannya gaabwe gwamanya emyaka gyabwe wabategeera otya ate ne mu vidiyo bwatandikirawo ate nekyeranze kambabuulireko mu vidiyo natandikira bulabirawogamu erinnya lyange nti yabupostinga anti kati singa olwo ng'oyabye ekintu otutegeezaako nti nalese emaali empya omanyi mulimu omuntu akutegeeza ekintu naye ng'akitegeeza mu bukodyo media wakana babbanga ki wondebyeko nga sinnakulaba nasooka nenkwagira kuva buto naye mwengakola mulimu ki ng'oli mu ebintu byagundi wasenga okola ku TV waliwo TV Nyondo mbeko nekyenkugamba akaseera ko wone emyaka emeka nga nyina emyaka emeka Nyondo ngaze ni mukulu kasi yagamba mbeko nekyenkugamba nze mba kukola mulimu ogwo gwa alibabudola nze waliwo bakaswabu besandirese mulimu abalabika obubi nze nandirinnyenga emmotoka nengenda nenekolera selection mukimanyi nti no abaana abo balina stress abamu omulungi nawabeera ne stress voice note yo yagiplayinga omwana oli yampadde voice note n'agamba maama waabwe yafa
2015 ekitegeeza omwana mulabika aluddemu bakuweereza bakajja n'agamba mama w'omwana oyo weyafa mama waabwe weyafa omwana n'abula okuddamu okuba ku maaso bagambye 2015 voice notes zonna nzirina nja biplayinga kubanga nange ndabiramuko ng'omuntu Day n'agamba nti omwana we baasembera okukola ki okumulaba okuddamu okumulaba bamule ku Nyondo Media ng'asaba buyambi nti abadde mbyakulonda abikooye kamuze kati gwe bu video wabujjeewa muganda wange nyina bannamawulire obamanyi omuwendo mu buli state ninawo obwo bu video nange bamuze abaana abo asiyanga bwagambye nti bajja bakimanyi naye obuzibu bwavudde ku ngabana abaana balina okubanga mu kujja bali balowooza bye bagenda okuŋŋaanya sente okitegeera ng'ate bamanyi bangu engeri gye babagamba nti Dubai nsi y'abakozi abasajja beeno beepiica y'eddakiika ki emu naye kati baleka baagudde ku bapataani omupataani akufiirako eddakiika 37 ate ababoggo bagamba mubogo yakufiirako n'ababoggo abapataani bagamba nti tewali waka naye omuboggo ate baleka badde bamanyi kati lwaki kiki ekibagaza ababoggo bagende ku sites gye bazimba amayumba basanga obupataani atobera ku duty ate obasangayo otya omupataani afuna lunaana akufiirako ensonga naye tugiveeko tetujja kugifiirako Nyondofana abaana bo bewaleese engeri gyo bazze e Uganda sizo yabaita muganda wange Mike Media ensonga nga tugivuddeko bannange ate kati abaana bano ba airport pick up bandise okwekaabirako buno bubaasi bwe baleese bahaddewo bubaasi nabulabye obugenda okusumba juga tibubira bwa layisi obugenda okusumba ng'abaana nga bajja ku airport nga babatwala eri kati ba Asha Kama bano ba Bashiru bakako bagenda kukola batya nze nakyagadde bubaasi babuleete kubanga tubadde tufuna obuzibu bungi nga tuvudde ku nnyonyi ekisooka omuntu yenna ava ku kisaawe abantu be airport pick up abo balina ekirowoozo wabula ate gavumenti okuvanga ekola ebyamagezi wabula ate yatukoleddaako ekisooka batutambuliza mu bimotoka ebikadde bino ebyafa engine bakala kubipolishingayo bati kimotoka nekikuna kiba kyakakuvugako ovira iganga nekifanga tudala nakutuuka waka alange baba lyose baddemu balina passport zaabwe ate bano bagundi bani rama bani ate kino ekintu nakigamba nakyogera mu mutima gwange nenkolimira kana akasajja akampinga obulamu bw'ensi kabayita ka Bashiru ke kavuddeko kino ekisirani nze nakagamba nze naguddi nze tebanzanyirako linnya naguddi kuba musambo embaala ewaffe lindako naguddi ali musambwa lindako omanye tula ku luzzi sokoleko soso mukwatako omanye tula ku luzzi n'otiisa abantu nze waliwo n'akaseera ngambula bubuzi kati omulaba naguddi kati nze nagenda neŋŋamba ako akasajja kajja ne kammanyira nga naakajja wano e Dubai Kabashiri naye essaawa yonna yaninoonya passport era agende kati agenda asisinkane munne mutima bakola emitima gyegimu ate ng'ali mu kasupasi yenkola enkadde tekikkirizibwa kuvuga airport pick up mu spasiyo kikirizibwa naye batuvugira mu bimotoka kyokka banywadde zero n'olinnya emotoka neekuba ekikka emabeganga nga kyonna kifumuka bufumuusa olinga wabula baaba lyose gavumenti mwebale kati buli omu buli mbuzi ku nkondo yaayo naye Aisha Kama yannumye Aisha Kama nolwamani yasinza okuluma Ashaka bona nze tebankwatako be bamanyi buli omu alina nerama mukwano munanga abadde batufukira ekizibu munanga airport pick up kamukirabe ate kati Aisha Kama yalabye ana Aisha Kama muzadde munnaffe yali ku visit visa yavirawo ku liiso wano tasobola kudda Dubai naye bw'aba asobola nze nsobola muteekeramu visa omwana amulekerani Mutolo amulekere Mutolo taata w'omwana Mutolo ayonsa ajja mugulira ayonseeko ako kamala abaana baba asola tebayonka nnyo naye nange Aisha Kama si yaddeyo akagula guno gumakakete ogukadde gu alifadi oguliko kala ya bbulu n'ebitiiki bya niiki nekwasi yalina wiino naye nze nayagadde nnyo ekintu ky'emmoloka zino lwaki olaba omuntu abadde ava ku kisaawe wano n'agenda yatuuka Entebbe ng'abantu ba ku airport bano bamulinamu expectation y'amaanyi ate nga wano waliwo n'abaana bava wano okudda e Uganda nga addiddeyo ku outpass nga talina ssente nga yeetaaga at least emmoloka engeezi eza public gy'agenda okulinnya mutwalo gumu kitundu emukuba ekibuye bw'atuuka ekibuye alinnye booda ate ne ku kisaawe Entebbe wano tubadde tulinnyirawo ababbi nga tetumanyi
oli ejja n'akwesooka n'oteeka ebintu byo mu mmotoka n'akutwala ku apartment bw'amala okulaba apartment w'osula n'akuseetinga ababbi abagenda okubba ki enkya naye no baasi egenda kuvuga ekuleka ekibuye bw'otuuka ekibuye ofunire emmoloka endala ekola ki ekwongerayo ne problemu gye tulina nti gavumenti yaffe eno ekoze ebintu bingi ebibi kati ne bwekola ekirungi tulina okutwala obudde bunene nnyo okunnyonnyola abantu nti kuno gavumenti kyeyakoze kiki kirungi naye nga tusobola okuba nga Uganda y'emu ku nsi ezifunye baasi zino ekikeerezi naye nga bw'oba weetoolodde amawanga gonna baasi zino zaakola ki zajja dda ate ne bano aba airport pick up bagenda kusigalawo kubanga omuntu alinnya emmoloka ya Aisha Kama ava eno nga faani we ng'ayagala amuvugeko otegeera olwedde ava eno nga faani we omuntu avuga alinnye emmoloka ya Rama alinnye eya Bashir okujjako nga bagenda kusala ebisale bya transportation naye obuzibu badde bakufudde mugano nga bateera omwana yavugako okuva okusaawa Entebbe paka Kibuye emitwalo 2 ate namwana tola teyazza balance nakusuula wali eri wano ewa Hajji Haruna wano emakinde kwekyandemu nakuggyako emitwalo 10 okitegeera baada ya gufudde mugano naye kati nabo bagenda tereza mulimu gwabwe bagenda tegeera nti gulimu zino baasi za digital zino baasi za digital Uganda okumanya balina omutima omubi kati abaana be airport pick up basobola okukwata omunnyo ne baguyiwa mu baasi zino zife ngaye bakola bupayoni wazibanga za kaadi bayinza n'okutandika okukola Uganda okimanya kati waliwo obubbi nkola empya obwazze ng'oli ajjanaga mwana mpaako change wamala okumuwa change buli ekiri mu wallet yo agenda nakyo okuva ku ssente ku ndagamuntu na buli kimu balina ejjadu lye bakozesa zino ssente z'abaakuwadde omuwe change kwe kubeera eddogoli ate sikiwakanya muganda wange olaba kisusiza nnyo tugamba mazima jala kusooka kubuuza asi adde afa kino Chosen Beki bannaye wafiiridde ku mwana wa muno ne ngamba muzadde muno yakoze nalabye anti kaduuka ya posti ze n'agamba bannaye asi wafiiridde ku mwana wa yagise right message from a wrong person nadde ndi awongeddwa the great abitaddeyo ng'asi yakyakoze omwana wa Chosen Beki ne ngamba asi yamufa kinensi Chosen Beki asi wayagalako ku dictator amiri tusaba Allah amumalire amuwonye kuba obulumi bwayitamu bumanyi naye omanyi lwaki twalumiddwa Chosen Beki she's already a star yakwata abaana be n'abafuula ebintu omanyi ekintu kye bayita content si kyekyo ekibeeraawo ekitegeereka ennyo n'akwata abaana n'abafuula bi content ekyokubiri omwana wa Chosen Beki yawona dda Chosen Beki ali mu testimony olina empapula kwe bamusiibulira nze nkujjira njagala ogenda otunulira video za Chosen Beki ng'ovudde kweno gye yali akaaba yali akoze enjala nga za white ng'oggyeko video gye yali akapostinga ennaku 2 emabega ng'akute kano kapaafu yali eyaddala yayita n'akola njala n'addabo n'apostinga ng'alina omwana bazina still enjala ezaali mweno ng'akaaba ze zaali mweri nga bayimidde n'omwana bazina ng'omwana azimbye ettama n'addako n'ate endala era ng'alina enjala za white eggulo twamulabye ku mukolo tanaakola njala mumanyi mutunulira ebintu bino ne muteetegereza ffe tuli babazi ba content nze nina video gye nsobola okupostinga nga nagirikodinga January 2023 ng'awabala nti birigwawo ogambye nti Chosen Beki omwana we yali yawona dda yes kyobona wa Chosen Beki talina buzibu mulamu olaba ku bulumi bw'omuzadde saa zino mulamu talina tabu yonna yatereera soko simbe wakati bwe kibanga kyekyo then awo nkanzika kanyo omutima gwange eryani Chosen Beki lwaki Donasi bwagamba nti omwana oyo yawona dda yawona teri mukazi teri mama teri omuntu asobola kulaba mwana we ng'ali mu mbeera eyo recordinga n'apositinga unaluza nasiba ku mwana ng'amaanyi ogajjawa bwagamba olaba bashaso nomwagala nnyo anoonyereza nnyo atafumiitiriza nga bw'ogambye okitegeera so omukyalo oyo natunulira ng'ali ku mwana bwati ng'akaba omwana nga bakola bwati neŋŋamba ali mazima ddala ajjamu amaanyi era buli muntu n'akayana byayogera buli omuntu nakola obaza omwana naye oba nga kedde ku makya ng'afunye mufunyika fiva mbulwa n'amanya kwata video nti ngenda mu recordinga naye omwana wabe tatolaba bwati oluba luli bweruti n'ofuna amanya aga recordinga olaba mbabuulire
olaba ezegundi mwazalako kati byemwagala olaba njagala olabe Chosen Beki ako yakuba oluyimba ng'alujja ku mutima okitegeera if not yaluwandiika n'atakola audio laba Allah bw'amusaasira n'amukolera ekyamagero omwana n'atereera n'aba ng'alina kuta oluyimba lwe yayimba nga luva ku mutima okututegeeza ffe nti abantu tuyita mu bingi naye tumala ne tukola ki eno Asiya okyogedde ne tuwangula bw'ogamba nti yata nze nabagamba emyaka 46 gye nnina wendala gasiolaba nga togafaanana muyaye Asiya abakazi beegaana emyaka ate kati gotandise gyewayo nze nina emyaka 46 nkola sajjade buli luvannyuma lwa myezi 6 nengenda nensika amatama aye tokisussa nnyo nengagatta ate mbalimbeji awono kale nzikakanyeemu mulinga maama sooka okuume Asiya oba olina 46 Nyondo alina emeka Nyondo kano kakyali Nyondo okuze mulaba nali muwagira nedda kati olaba kankugambe kino mwana amaama Nyondo ne yali akutuuzizaako ku Ministry ya Dubai Mall nga bagizimba tanaba lwaki yaliwo yagiraba muganda woono be baapoota nga bazimba Dubai Mall Nyondo lwaki buli nenda soko kumengenda kuliza njagala mwebuzeemu abali eyo lwaki buli video Chosen Beki jata ngekwatagana ku story y'omwana we agiteera mu audio y'oluyimba lero yali yakafuluma atunda luyimba Bampita Don Asiya alina obulumi nedda ne banna naye mugamba nanga kusigenda kuviira mwawo Asiya bino byayogera byaliwo oba bigenda kubaawo oba ebiriwo byaliwo era kati essaawa zino omwana yatereera alhamdulillah asoma bulungi okitegeera obulamu butambulira ddala nga Chosen bwe yabugala kati oyo content wadda njagala otunuulira akaviiri kano kapaafu kati ogenda oddeyo olabe videos eyata kati ebyo ebintu byonna yabikoleramu eyo process ey'omwana mutemuli ba content creator fe tutereka content olaba kati osobola okukola video nemala mu draft nesobola okukwata video eya 222 nga nkaba ng'eri mu gundi yange ezo video nzina nange kali akaseera ke nali depressed nga biviira ddala ku mutima kati n'obita kati ng'endereetere na video gye nakola nga birungi tamansa mpangidde ne bankulamu zino enjala ku Horizon Hotel nali nkaba nakati mweri mu draft osobola bulungi nnyo okwetunuzaamu kamera nga mulimu ne filita wallahi n'ogamba kankaabe nga neerabako oba oliawo nja kukakkana anti teri muntu ayagala gwe waliwo yaliwo omu neeri akwana Chosen Beki ne bananga abaana balina ebigambo nedda teri yakwata yagira namuga kati seti katukole kitutandike tekamu filita n'asetinga bulungi nnyo kale bwe mwana akwata kumbe teyakoze eki teyataddeyo teri nafukulumula amaziga bagenda okukebera nga ate video gyeri nga teriyo nanyiga ate nga nedda ng'alina tokuddamu buto teri muntu olaba afe abakazi kino kiri mu ffe it is nature teri mukazi ayagala kwerabako nga teri mukazi ayagala okwerabako nga mubi ne banazo ngosinkanye nga ni bulumi basagala kumanya ngoliki mu bulumi kati fe abakazi tubuzaabuzi omukazi ekimusanyusa kimukaabya ekimulumya kimukaabya obulumi obusinga omwana gwe bagamba gwe bakuzanyalaza bakuzuukusa omaze okuzaala yaga Nyondo omwana wo wuuno ani yabigamba abasawo waliyo abasawo bayogera nabiraba gwe sokoteko nkyabuuza Asiya agambye mu video zino bazikola luvannyuma kati ya Vieta wagikola omukolo gwe tegunnabaawo eriwa gye wakola kwa Vieta nedda twali tutambuza omukolo gwa Avieta bagukola olunaku lumu n'omukolo n'omukolo gwa Mbidde MP ojjukira kati nze nga concerned TikToker eyaliwo nga Mina kusinga kintu kya munno eyaliwo nga Mina abba Avieta ku Bridget Buliji Kawomera yabba mubbe ku Buliji Kawomera neŋŋamba nti kati nkoze ntya
okubanga mpushinga guno omukolo gubera kufoyi nganze konsani di TikTok wali kubatudde yali contribution yo ulinga tekutrending era nasoka nengukuba nga gwakatandika ne bigana nengamba wala fuck nengana nefuna ekyokulya n'ekyokunywa nenkwata kame nyagala mujje mulabeka video yako nenziza mu dirisa omusana gye gugwera neketunuzamo nenziramo nengukuba kati wakati mu kukubaawo mwe nakolera ensobi naye ensobi gye nakola every mistake in art is a design gwe kati kasooke nkubuuze ogwa Phoebe nga tewagukuba kati omukolo gwa Phoebe amanyi lwaki saagukuba sajja wa Phoebe ne Phoebe Katonda yasaba babeere bali beesana nsajjukira bba wa Phoebe aliko obulemu ne Phoebe aliko obulemu kati bali bantu babiri abasisinkana mu kaseera akatuufu nga tulina kubasabira naye nga bonna ndaba balungi omuntu omulungi batuuse nobbate okuteeka Phoebe mu video ya Irene Namatovu nawe nga omulungi ogenda otya ku mukolo ng'olina gago musana gulebe mukuba olaba afe abali e Dubai muguno ogwakira okumpi nga tugulabako tutambula tetulina gago olwo gwali e Uganda awali kawetha akalungi omwana Phoebe alina emikisa yafuna omusajja wa Galubindi era yafuna omusajja wa Galubindi yafukale yafuna omusajja omugezigezi omukujjukujja asobola okukweka obubi bwe n'abeera presentable mu bantu baba Phoebe aliko obulemu amaaso ge eriiso limu lino teriraba balikola operation naye musajja mulungi basobola okuzaala abaana abalungi kati yalaba atya Phoebe obweriiso teriraba lati lino erimuliraba n'ekyo musajja naye ogenda olaba interview ya mukyala Ifo Trusting yatuulanga ne mukyala wa Ifo Trust n'agamba naye oba nange mukama alimpa ku mwana ku musajja mu bufunze Phoebe ye yayanoonya omusajja tolabanga yateeka monyo yapika ennyo kati nze nagudi nentunuzaamu ntya kamera nensaba sente za nnika obezza omukolo yazisaba tewaliwo nga tukola contribution oyo Phoebe TikTok ofa abamuwasa nze setuli mu lugambo tuloonya mazima wambadde yangamba mbu yayagalako ku Phoebe bituufu simanyi naye Deno engeri gyaliyo mbu Phoebe yali akwana Deno walina interview gye nakola ne Deno nangamba mbu Phoebe bamulwaniranga nani nakubona nga ani akwana Phoebe nga yakwana Phoebe nga akweteza Deno sente nga Phoebe ali mu kiyumba nga aweereza Deno awo Deno yawaayiriza Deno kasajja kabinyo kampi kalinga yo sitanti kotutuuzizza nedda Deno mukwano gwange tomuvuma nnyo tomufiirako tomufiirako nnyo abalala nga tebawolereza nze buli muntu muwolereza bayitalize saala muntu avuma muntu saagalira ddala tubavuma tuboogerako saagala ddala era nawulidde bubi nnyo nalabye Junior nga beetwala ne Full Figure naye kirungi yamwetondedde kumani yetonze Junior yeetonze lwaki eva Full Figure bamwetondera ye president advisor mama flower 47 atatyampalana Full Figure muntu wange w'amaanyi Full Figure tasobya ne mu myaka gyatuuseewo takyasobya ate omuntu wawabula kitegeeza ne waba akuvuma aba akuwabula lwakuba kati abamuwulira bo bakola ki n'ekirala okukola yasoma kano akatabo afumintiriza naye takamalangako kagwako naye kati akuuma bulandi nga olaba nti nze kati sikyasobola kutambulanga kano ka t-shirt sikambadde akaali hiba baba Asi oyina wino gwe Asi akankubuuza owulira otya ng'okoze video netatambula saawa zino ffe twakola ddama ngamba katusobola ove ku bya saawa zino bwali obaddekawo n'okola video yo netatambula of course owulira otya onabite gye wali okoze bannaye ng'obadde ogirinamu essuubi ogenda kituukako ng'ate gwagiraba ffe kati tebikyatuluma kubanga kati ffe content ffe violence nze kati bwe mba njagadde okutrendinga tekintwalira dakika nze namuntu gwe nakoyako video muvume ku TikTok negaza otambula ne mulumba mu inbox wali okikozeeko sikolagako nze nina kumekinga shuwa ekikoleddeyo etrendinga namulumba mu inbox kati mu inbox njijjayo bwe njizaayo paka namuvuma ku TikTok video netatambula ne mulumba mu inbox nambulutikinga nengenda ku Twitter ngenda okizula ate nga teyasoma nga talinawe wadde account naye kankubuulirako ffe kati entalo zino omusoga daakoba nti dino daababedde twaditoola ku TikTok twadita ku WhatsApp status mufumira ne ku status kati tavuma muntu
ogema wayisimu lye wakoba emirembe gyatukeera muli eyo muli kudaaga ako wakapositinga bwatakalaba eddakiika aba alina akabona era akabona waliwo omukwano gwajja akabona akakuba screenshot akamuweereze oli kubona ako ka status kabaire ka Adoniasiya kati ife entalo tuzirwanira ku WhatsApp status woba owulira nti oyagala kulumya ku bantu tuli eyo ku status yes ninda kwase waliwo omuntu yali akwaddeko sente ovuma omuntu zo business tuzikoze nnyo mweno department ya violence bizibu kibye musanga ebizibu byetusanga nti twetiika emisaala bba egitayijjaffe tugeze Mike Ujjo mpadde ssente mpise mu Nyondo Media eggaali Nyondo Media ono abeera n'abagoberezi be abamwagala ennyo kati abo bagenda kujja nga balumba nze gwe tebakumanyi nange embeera n'abawagizi bange abangoberera ate nga bagoberera Nyondo bagenda kunkyawa baagala Nyondo okitegeera so ekintu ekyo kyovola baffe okubeera wano we tuli ngaafe abali mu department ya violence kibadde kisa kya Mukama nze queen of violence nze akakulira by the way kati mwina treasurer twamulina nga Iga Sharifu naye yagwe nomukunganya sente of course olwo zibayambeko muki mukugula ebivumu omulamwana we gubaguze tugatta ebivumu nemusindikira omuntu ekikutuukako kimusula n'ekigwo Makimiji kalikoma undi omulala olugambo lwoyagala nawe ate tugenda kumaliriza omwana si alina wino yes tujja ko undi omulala odemo omusokole sokole kubanga olugambo ngeri olwagala mu sinza nsubira okufuna njala mpasi yakunvumira bana alina olugezigezi lungi omanyira Nyondo naye kati ezizo sijja zirya bana waliwo omuntu gwe bakuwa sente omuvume n'obula nekyomuvumako bakuvumeko ki Asiya Nyondo eno oyinza muvuma kochi kati nze mutunuulira ku mutima nze mutunuulira ku mutima omulungi gwana ne ngamba kati ngavume kochi ayina mutima omulungi Nyondo gola bono yannonda ng'omuliro gunjokyeza nga nfaiti nze ngudde mu bbanga nadde engulu nga ndi mu ddwaliro kati ate wosanga gye bamutenda omutima omubi ogwa no yalya sente za Katson kati ebyensi bikola ki ebyensi bikola ki Katsiji yangamba yakwanako ku Nyondo nemukula n'omukula abampaye era Katsiji yakatandika okweteka mu sente kwe kugula akagaali naye ebbanga lyonna eri mabegawo yazigwera mu ggwe wosibe enviiri kyova kaali kerekerera ebiseera naye kati omulala atandisa ogejjagejjamu nga gwalya sente ze naye kati bambi atandisa ogejjagejjamu twaligamye nti alisi yali akuzange naye nga asinze kulya kuzize nga gwatekamukategeera negwe Nyondo olinayo boyfriend yenna gwali ofunye nga gwamukwanye soko nyumize byali namukwanako nga gwateka mu sente ng'akulumya ddala nno ng'akulumya soko ndoko kwa Nyondo atunyumize ng'akulumya nyabo ganda wa ng'omuweereza n'obumeseji nga katula kitokwata n'omugamba namuwadde katono n'oyongera wadala ataano nga boyfriend yakufuna njagala y'abiri n'ofunawo 10 n'ozogamuwa n'asirika n'ogamba banandibadde abadde ankyokoza nga badde ayagala 10 n'olunonya n'oluteekako ate munaye kankubuulire kati n'omukubira essimu ajja akulabeko n'akudisappointinga n'atajja nga weeseetinze omaze okumira eddagala ly'amaanyi g'ekikazi boyfriend atajja nze kasitona emimirako n'otajja Asiya naye wali okwanyeko ku musajja nedda nze neetega bwetezi otya ate nze sikwetega n'otantegula waliwo omuntu osobola okwetega ne batera kutegula nze nina n'akati ati ango kakonya ku muntu olina ekintu kankonyeeko kabayo olina ekintu kyolesha manyi tugenda okukola Asiya nkonya katiko toba nagoberera kyolese katukomewo Asiya njagala okonye katiko Zoka nkonya konkusala oluyi abaganda wange namara nkonya katiko nkamenyamu tumache wetiaze kuwa naye wabula muzikirize twagenda kwa Almamuza nenda ko gwasi yasoka alange company gyakole bajja mugamba munzikirize anyway sala nyo kuwana abantu sitira nyo kuchaga no mwana omulaba
kati saawa eno sikyagana kumuwolereza nnyo oli ne wajja n'agamba Rosette doni kino kiri magabala mbabuulire naye n'abanywa temujja bikola ki temujja bitegeera wabula mumutwale nga mukola ki nomwagala mumutwale nga mumulaba nkola okunyonyola mubeere bulungi alakumira mpeera abakuumire mweraba